Abooluganda abalungi, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Nsanyuse okubasisinkana. Navunamanga nensinza, navunamanga nensinza, navunama. Mukama waffe Yesu omulungi yeebazibwe. Ab'emikwano, nzize lwetimu naye olw'ebigwa tebiraze. Yeebazibwe nnyo Yesu waffe omulungi. Yeebazibwe Katonda affe atajjulokoka. Yeebazibwe nnyo omuyinza w'ebintu byonna. Ayi Katonda w'ekitiibwa, gwe yakola eggulu n'ensi, Mukama njagala okukwebaza, era tuli wano nga tukwebaza olw'ekiseera kino kyotusobozesezza okuba mu maaso go. Tuli wano Mukama nga tukwebaza olw'obulungi bwo bw'otulaze n'ekisa kyo. Weebale Katonda atajjulokoka. Weebale omutonzi waffe eyatwagala. Weebale Mukama. Weebale Alpha and Omega. Weebale ekitiibwa ky'amawanga. Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Nsanyuse okubanga mbalabako nga tuli wano. Omweza wa Mukama omulungi Madamu Petra Nteme. Mukama waffe Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Ngenda kubanga nyanguyiriza musobole okgenda okwebakako. Ngenda kubanga mpita mu bwangu. Tuli mu pulogulaamu yaffe ey'okukema emyoyo. Pulogulaamu eno ey'okukema emyoyo etuyamba era etuyambira ddala. Nsanyusa balaba Madamu Tusimire. Yesu yaffe omulungi yeebazibwe. Munsonyiwe okubanga zereeti, munsonyiire ddala, naye katugende mu maaso n'ekigambo kya Mukama waffe. Ensi mwe tuli ejjudde obubi. Ensi mwe tuli abaana ba Katonda abalokose ne tutuumibwa erinnya lye, ffekka abagenda okusobola okuwangula. Ffe abalokose ne tukkiriza erinnya lye, ffekka abagenda okusobola okuwangula. Lwaki tugenda kuwangula? Kubanga tumanyi enkwe z'omulabe Sitaani. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Yesu waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Neebaza Mukama andeese wano, era neebaza Mukama abakuumye. Yeebazibwe nnyo Yesu. Neebaza Mukama olw'ekiseera kino. Mwebale okuweereza Mukama, mwebalire ddala. Nakati nga mukyaliko mugamba tuteekwa okufuna ekigambo
Mukama bawe nnyo omukisa. Kwendi temutya. Yesu waffe mulungi yeebazibwe. Ndi wamu nammwe olunaku olwaleero. Ndi wamu nammwe olunaku olwaleero. Ndi wamu nammwe yadde nga Yesu waffe mulungi yeebazibwe nnyo. Wanjagala Yesu. Yesu waffe mulungi yeebazibwe nnyo. Tugenda kusoma mu Luka essula ya 22. Luka essula ya 22. Luka 22 watugambye bwe wati: awo embaga y'emigaati egitazimbulukuswa eyitibwa Okuyitako yali enaatera okutuuka. Bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi bwe banaamutta, kubanga baali batya abantu. Baali batya abantu naye nga basala amagezi bwe banatta Yesu. Lwaki nkuleetedde ku sitole ya Yesu? Yesu yali amanyi nti budde bwonna agenda, naye be yali nabo Sitaani yajja n'abayingiramu okubakozesa. Yesu yali akimanyi nti akaseera kajja agende ku musaalaba. Buli onyiriri olwokusatu. Awo Sitaani n'ayingira mu Yuda ayitibwa Esikaliyooti, eyali ku muwendo gw'abo 12. Awo Sitaani n'ayingira mu Yuda Esikaliyooti, eyali ku muwendo gw'abo abatume 12. Mukama atuwa ekisa ky'ekyo kitegeerekeka. Bwe tuba nga twagala okuwangula ensi eno n'okuwangula bye tuyitamu, tulina okukimanya nti omulabe ali kumpi naffe, kubanga atambula ddiŋŋana eno n'eno.
n'ate takozesa miti, takozesa miti, takozesa muddo. Omulabo yakozesa bantu. Bwe tutuulira ku Yobu, Sitaani yayakisa n'omuliro, yalakisa laddu yava mu ggulu n'ekuba ente ze ne zitta. Abakaludaaya baali bantu. Nejjukira pulaani yali egamba nti genda okome ku byalina naye tukoma ku mwoyo gwe. Sitaani yayambala abantu okuzikiriza ebintu bya Yobu. Ate era akola n'ebyentiisa. Kifaananyi kijala okulaga. Obadde oyagala olabe Sitaani? Gwali wano mwannyinaze muganda wange. Tegeera nti Sitaani akozesa bantu. Yayingira mu Yuda Iskariyoti, naye yali omu ku batume 12. Asobole okulemesa mission. Oba atuukirize omusalaba gwa Yesu Kristo. Kubanga ye Yuda Iskariyoti yali alowooza nti alidde akasente mu Yesu. Naye nga yali yeerimba kubanga Yesu yali amulaba. Kiki ekyayamba Yesu? Kuba Yesu ye Katonda. Naye atugambye mu Yokaana essula 14 nti byonna bye yakola kasita tukwata ebiragiro bye tugenda bikola n'okusingawo bye yakola. Obadde okimanyi nti singa otambulira mu makubo ga Katonda n'osaba Omwoyo wa Mukama n'akubeera, ogenda kusobola okukema emyoyo egyo. Ekisooka, olina okwagala ennyo Mukama. Enkolagana yo ne Katonda erina okuba waggulu. Ng'okola ebyo bye yalagira. Ng'okola ebyo bye yalagira. Yesu yalagira ki? Kwagalana kussa kimu. Kati gwe bw'oba mu kwagala, omuntu alina fake smiles wagenda okujjira. Gwe olw'okuba olina Omwoyo wa Mukama ng'olina okwagala okuli pure, ogenda kutegeera omuntu alina okwagala okuli fake. Gwe alina okwagala okutuufu, ogenda kuba osobola okumanya omuntu alina okwagala okufu. Ensonga eno gye njogerako, kansabe Katonda nnyambe mugitegeere. Gwe alina okwagala okutuufu, ojja kusobola okutegeera omuntu alina okwagala okufu. Kitegeeza sikando za love, ojja kuba osobola okumanya omuntu omuyaayi n'omutuufu. Kubanga gwe wasumululwa, tokyabuubuuka na bintu byansi. Kubanga gwe wasumululwa olina okwagala okuli pure, okuli konko. Ojja kusobola okutegeera omuntu alina okwagala okufu. Mikwano gyaffe gituliraana, abantu baffe batuliraana balungi, naye Sitaani abakozesa. Kati ngenza spiritual ekiri deep. Bw'obanga oyogera n'omuntu ku ssimu, kati nvudde wano mu by'omubiri, n'owulira ng'obulamu bwo toteredde, nga gwe weekuumidde mu makubo ga Katonda amatuufu, omuntu oyo ogenda okulaba nga buli lw'omukubira essimu wabaawo ebyapeninga ku bulamu bwo. Buli lw'oyogera naye wabaawo embeera ezitaba nnungi ku bulamu bwo. Kema emyoyo egifugira mu ye, otegere nti tali yekka.
kugambye sitaani yayingira mu Yuda Iskariyoti. Olwaire waliwo abantu bangi sitaani bayingiramu okusobola okunafuya. Oli ava eri n'ekigambo n'akigamba, ekintu kyonna ekikunafuya kidduke. Abantu bangi sitaani abawambye okuyita ku masimu. Lwaki Katonda yannuŋŋamya okuleeta puroguraamu eno? Abantu bangi osobola okuba n'essimu naye ng'ofuna message nnyingi. Oli naakuteerako ne message ya dakiika 10, 15, 20. Omanye ekiruubirirwa ki? Kukufuula bize ku ssimu okwo. Sitaani bw'atyo bw'akola. Ogenda okuva ku ssimu ng'onafuye nga tokyasobola na kusaba. Ogwebo guwebake. Kati gwe abadde yadduka omulabe agenda kukufuna nga weebase tosabye na kusaba, akuyingizeemu byonna by'ayagala okuyita mu kiro. Oloote ebirooto ebikyamu, emizimu gikulumbe. Bano abadde basika omuzimu gwo baba batakwagala bagenda kuba bafunye gaapu bayingire obulamu bwo. Kyavuddewa? Kyavudde ku muntu yakoledde audio, oba gwe badde oyogera naye ku imo oba ku WhatsApp. Okukema emyoyo, omwoyo gwonna oguzze gy'oli nga tegwogera Yesu Kristo gwa bwa sitaani. Gwe wenna eyalokoka gezaako okola nti essimu zo zoogera Kristo. Tokyetaaga kuba mu lugambo, kuba omulaba ayitiddemu ekyo gundi akuleetera olugambo. Bw'amala okuleetera olugambo anti obadde omukuba bulijjo, sitaani faya, sitaani faya, era nkugoba mu bunyo obutakoma, abadde akulaba. Kyova olaba nga kitugambibwa ti omuntu bw'alokoka tasaana kudda mabega. Sitaani gwe olunaku lw'omala ng'oli mulokole ali mu nsi nga yeetooloola akunoonya. Ali mu nsi nga yeetooloola akunoonya waakufunira. Yonna gye weekwesa ayagala akufune. Weegendereze amasimu g'oyogererako. Weegendereze emikwano gy'olina. Weegendereze emboozi z'onyumya. Weegendereze ideas ze bakuwa. Sitaani atunula nnyo mu weakness y'obulamu bwo n'ayitiramu. Buyinza okuba busungu, n'akuyira omwoyo gw'obusungu n'otabuka, kumba ayagala kuttira bibyo. Ayagala ofiirwe omulimu, ayagala ofiirwe emikwano, ayagala akugobemu akudduse mu kyaki, ayagala akuttira omulimu n'otabuka bakama abo n'obavumaavuma. Ennaku 2 tulese cancellation munnange, watovumye nnyo gende, watugambye tugamba nti gwe you can stay without us. Bantu bangi mubalabyeko nga gamba ayi sorry, waliwo ekyennyambadde, waliwo ekinkozesa. Tewasobola kema myoyo. Singa wakimanya nti sitaani akozesa abantu abo bakunyiize, tewandinyiize. Singa wakimanya nti sitaani akozesa abantu abo bakuprovokinge, bakwogereko ebitategeerekeka, osulewo n'obuweereza obadduke mu kkanisa, tewandikikoze. Olwaliro point egamba sitaani akozesa abantu, naye abakozesa mu styles ez'enjawulo. Ekintu kyonna ekitagattako Kristo, ekitayita positivity mu bulamu bwo, oyo mulabe. Omuntu akujerega, oyo mulabe. Omuntu akuvuma, oyo mulabe. Omuntu akukyokoza, oyo mulabe sitaani. Kubanga sitaani yayingira Iskariyoti, Yuda yali muntu n'obutume yali mutume. Leero sitaani yayingira abasumba bangi.
kati munnange mwanange banagamba kaakati ng'ow'omutwalo tosimba, ow'olukumi tojjanga ogamba obulokole buno mbuvuddemu. Sitaani yakozesezza mutume alina ku katuuti okusobola okukuba omwoyo gwo ku ttaka, nga yalabye ng'ekisobola okuziyiza kiri eki kimu nga musumba. Nze wano gwe mulaba natebuka sitaani. Buli emirundi lwenfuna ebinsoomooza ate nkuba nnyo sitaani. Lwaki? Ti buli lwenfuna ebisoomooza nzija ne idea mpya mu kuweereza Mukama. Tokkiriza kintu kyonna kunafuya, wabula ekijjanga ekikunafuya ate yimuka mu maanyi, ojja kuba osobola okukema emyoyo. Omwoyo gwonna oguzza okukunafuya gwa sitaani. Mwana wa tuyinza okuva eri n'enkuvuma nze kennyini. Era gwe odesi tolina kyoli, tomanyi na kuweereza, tolina na booti, nenkwogerako osanga n'ebigambo ebinene. N'ogamba Robert gwe mmanyi, Robert, kumbe sitaani akutajetinga kukuba wansi. Okukema emyoyo mmanya nti omwana w'omuntu asobola okwambala embeera yonna. Sitaani asobola omwambaza ekyambalo kyonna. Okyategeka kusaba, olina kkubira essimu, amafuta ago gonna ne gayiika. Ayagala kwogera ssaawa even eddakiika. Ensonga za Mukama tuzifuule serious tusobole okuwona omulabi. Njogedde ku bintu bingi. Omulaba ayitira mu bantu abanakunafuya. Odesi tomanyi Luganda. Totya, teweeraliikirira. Muwala gwe otuleekaanira nnyo, totya, teweeraliikirira. Weepanka nnyo, gwasoose okwagala Katonda, totya, teweeraliikirira. Oyo omuntu aba ne mission, aba n'ekigendererwa gwe ky'oba tomanyi. Ate ebiseera ebisinga naye aba tamanyi ng'akozesebwa bukozesebwa. Kati ffe abali mu Kristo, abategedde Kristo, abayina Kristo, twanguwa omanya nti ono sitaani. Kyova langa omuntu ayinza n'okuva n'akuvuma n'omugamba weebale. Lwaki? Okitegedde nti sitaani akunoonya. Tomuwa matu. Nze ebintu by'ensi eno nasigala bitunuulira. Bino ebintu bye twogerako bye bituyamba. Wano nno ninganga taatawo ne mamawo nga batudde bali mu kubuulirira enneeyisaayo. Oba bw'ogenda owangula ensi. Bayibuli eno nnungi nnyo nti buli kigambo ekirimu kituyamba spiritual and physically. Tuyambibwa sayidi bbiri. Kyevudde nkugamba nti okusaba kwe tugendamu okwa 40 days kugenda kyusa omwoyo okukyusa n'omubiri. Anti ogenda kuva mu kusaba okwo ng'ebintu bingi bikyusa. Abadde ayomba nga tokyayomba. Naye amaanyi agakuwonya okuyomba gwe togalina ng'omwana w'omuntu. Naye omwoyo wa Mukama agakujjuza. N'owangula okuyomba. N'owangula obusungu. N'owangula ennaku. Abantu balwana nnyo kangende nsoma omusomo banjigirize ntya bwe nnaava ku busungu nga tebakulaze Yesu Kristo tojja kyuka. Nga tebakulaze kigambo kya Katonda tojja kukyuka. Ekigambo kya Katonda mmere eyamba omubiri n'omwoyo.
era ekisobola okuyamba ne kikujja ku mbeera. Omuntu oyo ng'azze nzira mu nteme, naye musumba kisaanidde okuddamu omuntu oyo n'obukambwe oba omuleka bulesi. Kigenda kuleetera waliwo omuntu ayinza okujja, omuntu akema emyoyo aba n'obugumiikiriza. Omuntu akema emyoyo atunuulira omuntu obusolosolo bwe yeekola naga bambi mulabe. Kitegeeza nti omuntu byakola biba tebikulya, oba okimanyi sitaani yamukozesa n'omuwa tayimu. Lwaki omuwa tayimu? Gwe bw'otegeera nti ono byakola sitaani yamukozesa, otambula n'osirika n'osirika, gwe n'omuggyako amaaso. Bw'omuggyako amaaso go n'akunoonya mu kifo ekisooka gy'ogenze, ne weeyongerayo, n'akunoonya mu kifo ekyokulala, ne weeyongerayo, n'otuuka mu kifo ekyokusatu, era n'asigala ng'ajja. Twaweebwa obuyinza mu Kristo Yesu okumenya, okusimbula n'okusimba. Okumenya, okusimbula n'okusimba, oba okuzimbula n'okuzimba. Twaweebwa obuyinza okulangirira kibe ne kiba. Twaweebwa amaanyi ag'okutonda ebintu. Kati nzize gy'oli physically. Omuntu oyo bw'oba ng'olina confidence mu Kristo, oyimirira n'omugamba owaayi, n'esonyiwa. Oba Yesu Kristo jjukira bwe yagamba Yuda yennyini, n'amugamba sitaani va mu maaso gange. Lwaki Yesu yatuuka n'ayita omuntu sitaani? Jjukira Bayibuli etugambye ti sitaani n'ajja n'ayingira Yuda Isikaliyooti. Kati gw'ojja kitegeererawo nti omuntu oyo sitaani yamulimu. Kati ate gw'oliko Mwoyo Mutukuvu, kitegeeza ogenda kuba omanyi badiiringa n'omulabi, either omusabira oba omugamba ebintu by'okola bya kisiru bya sitaani, tokiddangamu kikola mu maaso gange ng'omwatulidde. Ojja mugamba bw'oti, nkulaba nteme ebintu by'okola byonna, naye si gwe abikola, sitaani yakozesa. Naye saba nnyo sitaani oyo akuveemu. Babayi. Kuba omuwadde chances mmeka 3. Waliwo abantu betuteekeddwa okukyawa ne tubeesonyiwa. Sigamba kukyawa kwa mu mutima, wabula okuba waamuka distance. Ng'omuntu oyo sitaani amukozesa mu ngeri zonna okukuba ku ttaka. Nyina omuntu omu gwe nali ntera otambula naye, nga buli lwe mbeera mu mmotoka naye, waliwo omwoyo ogumuvaako ogw'otulo ne gunnyambala n'ensumagira. Kitwala ddala okitegeera. Ng'omwoyo ogumuliko gwagala okummaliriza okuyita mu tulo. Wanudde nakolako ne audio ku gurupu yaffe okwo, ne ŋŋamba nti okuva olwaleero ntegedde omulabe bulijjo kyambalira. Nali nninye nali ntambula. Omuntu oyo yajjanga n'antuula ku mabbali oba emabega wange,
naye ng'afugirako amaanyi ag'ekizikiza. Ng'amaanyi ago ag'ekizikiza munnange tegaatwatagananga na Mwoyo afugira ku nze. Gaalwananga nnyo ne neebaka n'ensumagira. Buli lw'onaaba ng'omanyi okukema emyoyo, bino ogenda bitegeera. Madaamu Rosette, Mukama akuwa omukisa. Omuntu ajja mu bulamu bwo n'akendeeza okwagala kw'eri Kristo. Omuntu ajja mu bulamu bwo n'owulira omutima nga gwewuuba. Omuntu ayogera ebigambo ne bitakuwa peace munda mu ggwe. Ekintu kino ojja kisabira, era mu kusaba ojja kwambala amaanyi agakema emyoyo. Naawe kennyini nga tosabye nnyo ojja kutandika okwekolako obwambega, ng'owulira nga bw'otuuka mu kifo obulamu bwo bukyuka n'owulira bubi. Abamu oyinza n'okwagala osesema. Naye kigenda kusooka kuleetera kumanya toteekeddwa okuyiga okukema emyoyo. Era si buli mwoyo gwogera gy'oli nti gwa Bwakatonda, wabula mulimu ogw'omubi. Abantu bano bw'ona kigenda ng'okirowoozaako n'ogamba gundi ankubira essimu mu ssaawa z'okusaba, gundi ankubira essimu mu ssaawa zino, oyo aba sitaani. Naye bw'ogenda ku leva eddako ey'okwewaayo eri Mukama, otuuka n'oba ng'omuntu akukubira essimu n'owulira ng'omutwe gukuluma, n'omanya ono aliko emyoyo emikyamu, n'omuggyako. Bw'oba tosobola kugiŋŋanga. Eyo levo ye y'abantu abasabi. Levo ye y'abantu abasabi. Era nga tugenda okusaba ennaku ana, ogenda kuva mu nnaku ezo ng'omuntu yenna aliko amaanyi ag'ekizikiza ne bwakukubira essimu, otegeererawo nti ono taliiko Katonda. Yes, waliwo abantu b'oteekeddwa okweyawulako. Nze ondaba wano mbaagala nnyo era njagala buli muntu, naye ate nina abantu nga ne ku ssimu yange mba blockinga. Nina abantu nga n'essimu yange saagala kwogera naye yadde eddakiika emu. Lwaki? Nti aliko ekirwanyisa obulamu bwange obutaweereza Mukama. Omuntu gw'ozudde nti aliko ekirwanyisa obulamu bwe obutaweereza Mukama, amwewale. Ojja kuŋŋamba tetulina musabira busabizi. Toyina ate musabira ng'oli naye, kubanga bw'onaaba naye ayinza okukulema. Ate onaasaba otya ng'onafuye, ng'oweddemu amaanyi? Naye ojja kusaba ng'olina amaanyi, olumba emyoyo egimuliko. Naye emyoyo tosobola giruma tomaze gitegeera. Tosobola kukuba kintu ky'otategedde. Emyoyo egyo nga togitegedde nti omuntu oyo ddala wafutegeera kyayita okukema emyoyo, omuntu oyo afugirako aliko emyoyo emikyamu, tojja gisabira kuba togimanyi. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Tugiteguke omulabe Sitaani. Kansome Bayibuli. Awo Sitaani n'ayingira mu Yuda eyayitibwanga Isikaliyoti, eyali ku muwendo gw'abo 12 olwokuna. N'agenda n'ateesa ne bakabona abakulu n'abaami baserikale n'abaami abasirikale bwe baamuwaayo n'agenda n'ateesa olw'okutano lugambye n'agenda n'ateesa ne bakabona
abakulu n'abaami baserikale bw'anaamuwaayo gye bali. Ani? Yesu. Yuda Iskariyoti yagenda n'ateesa n'abaami abakulu alabe bw'anaawaayo Yesu Kristo, naye ng'awaayo Mukama we. Awaayo Katonda yennyini, awaayo kigambo eyabeera ewaali Katonda, kigambo n'afuuka Katonda, kigambo n'aba omusana ne gujja mu nsi, ne gwakira ensi n'etagutegeera. N'ajja mu matwale ge ne batamumanya. Yuda Iskariyoti gw'awaayo, amuwaayo eri oba ngamba obusubi, kuba abo abantu baba busubi mu maaso ga Mukama. Mukama yali amulaba. Ndi mu Luke 22 from verse 1. Luka 22 okuva ku lunyiri olusooka, ndibadde ku lwokuna. Yuda n'adduka ateese n'abasajja bano alabe bw'awaayo Mukama. Naye ng'ani oyo awaayo Mukama? Yuda eyali ku lusegere lwa Yesu Kristo. Mukwano gwe asobola okutunda. Nze nayinako abantu abaali bakuba essimu nga baagala okusika omwoyo gwange emirundi egiwera. Basobola okukozesa essimu nga nazo abantu bomanyi. Wano wazibu kuba bijja kwewerera bizibu bikunyonyola bitegeere. Basobola okukozesa essimu, baako amasimu g'otamala gakwata, baako abantu b'otakolera zi odiyo zo, okusinziira ku bye bakola. Omuntu omumanyi akulowooleza bubi. For example, olina omuntu akuli mu kabokisi akunyonyogera, akugamba bino, akugamba oyo musajja nabbi wa bulimba, oyo mufere, negwe olaba ti omuntu oyo takugambyeko bintu bya bubi, agamba bya Yesu. Oyo sitaani gwe yamukozesa era yagala kuttira kyosobola okuba nga kyegatta ku bulamu bwo. Baguka omublocking. Bayibuli yatugambye mu Luka, manya bw'ogenda mu Yokaana ekisooka essuula ey'okuna, abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo, mukemenga emyoyo oba giva eri Katonda, naye gyo gyokka egyogera Yesu Kristo mumanyenga nti gy'ava. Bannabbi abo aboogera Yesu Kristo mumanyenga nti bava eri Mukama. Emyoyo egyo egyogera Kristo mumanyenga nti gya bwa Katonda. Okuva ku lwebere natandika mbagamba nti ne bwe kiba kirooto kinoonyeemu ekitiibwa kya Mukama. Ne bwe buba bufumbo bw'oyagala Katonda abufunira muwa. Obugagga bw'oyagala Katonda abufunira muwa, ekitiibwa kye kiriwa. Buli ky'oyagala kakasa nti ekitiibwa kya Mukama kirabisibwa mu kyo, ojja kuba ku kkubo ttuufu. Musumba oyo byagamba mulimu ekitiibwa kya Mukama ekirabisibwa, oba ekitiibwa kya Mukama akikuba ku ttaka. Boyfriend wo bw'omutunuulira bw'oti, wano kibayita okukema emyoyo, bw'omutunuulira bw'oti olabanga asobola okukuwanira n'osigala mu Kristo oba nedda. Omusajja oyo togenda naye okumala emyezi 2 amale okubaako ne byalya amale mwesuulewo. Lwaki? Ye yali alina byayagala birala.
naye oyo ava eri Kristo akulembeza Kristo. Omuntu alina okutya Mukama tasobola kuzannyirako n'akusuulaawo. Kabe musajja kabe mukazi. Entiisa ya Katonda ogimanyi? Entiisa ya Katonda nga etudde mu bulamu bw'ogimanyi? Muyige okukema emyoyo. Si buli mwoyo ogwogera gy'oli nti gwa bwa Katonda. Si buli muntu ajja gy'oli nti ddala ddala avudde eri Mukama. Tunuulira ebikolwa bye. Katonda ng'akutuusizza ku poyinti y'okukema emyoyo, bintu by'ayagala. Ofumbirwa omusajja naye ayagala birala, nawe oyagala birala. Mmwe muli mu kusika muguwa. Gwe oli bw'oti. Omukazi gw'owasa talina kwagala mu by'okola. Omusajja gw'ofumbirwa agamba abalokole muli babbi, abalokole muli basiru, abalokole temutegeera, naye ogamba Mukama yandago. Kituufu? Bangi bamanyi n'okweraguza. Wafumbirwa nga tolina musajja, n'otuuka mu bulokole n'ogamba nti Katonda yandaze agi, buli lwe neebaka gwe ndaba agi. Ekitiibwa kya Katonda kiyinza olabikira ku agi, gwe muwala gw'omulokole? Bino ebigambo simanyi wabitegeerekese. Obeera mu kukaaba kiro na misana. Tosobola. Sooka weebuuze, kino ekijja mu maaso gange ekitiibwa kya Katonda mwekiri? Kino kyennyingiramu ekitiibwa kya Mukama weekiri? Ogenda kukema emyoyo egyogera naawe. Mukama yakundaze, Mukama yakundaze. Olowooza Katonda alaga ye yekka, gwe tasobola kulaga? Kambagambeyo na kino. Omuntu yenna bw'akugamba nti Mukama yakundaze, n'otabaako ky'olaba, no following ekyo ky'ayogedde, temusobola kuwangula. Relationship eyo tesobola kuwangula. Omanyi lwaki kiba bwe kityo? Agenda n'aba ng'ayina okwagala mu mutima gwe. Asaba mukyalo, asaba mwami. Kanjogere ku mwami, kwa mmwe muli bakyala b'endaba wano. Mukama pa omukyala, Mukama pa omukyala. Sitaani alaba ky'oyagala era ky'oyaayaanira. Nga bwe yagenda mu Yuda Iskariyoti nga yali okumpi ne Yesu, wanaayingiramu ebyo by'oyagala. Bw'ayingiramu ebyo by'oyagala, jjukira bwe yali akema Yesu, yamugamba, Yesu yali munnakwana ez'okusiiba, dry. Yamupima nti Yesu yamutegetinga alina enjala. Omuntu asibye ennakwana omumanyi, enjala eba nnyingi. N'amugamba, oba oli mwana wa Katonda, fuula ejjinja emmere oli. Lwaki yakimugamba bw'atyo? Kubanga kye yasookerako olw'ensonga yali muyala. Sitaani ayogeza abantu bangi. Emyoyo emibi egy'omu bbanga, abafuzi b'omu bbanga bakyala mu bwongo bw'abantu. Bamalayika Mikayiri ab'ekizikiza bakuleetera amawulire bamalayika Gabudyeri ab'ekizikiza bakuleetera amawulire amafu, ne basobola okukubuzaabuza. Bamalayika Mikayiri Sitaani baalina tebakulwanira nti balwanire ggwe, nedda. Wabula bakubbako bubbi by'olina.
bajja mu kyali baddenga okulwanira ggwe ne babikka emunyenyeyo ne bagikwasa ekizikiza. Byonna biwali badde ofuna bo ne babibba ne babiwa omuntu omulala wa sitaani, n'agenda abeera n'obugagga bwo bwonna gwe ali mu Katonda olw'okuba ali tonywedde nga bwe kyokola kisobola laba mukisa. Kanyanguwe malirize. Olwokutaano, ne basanyuka ne balagaana okumuwa effeeza. Ne basanyuka ne balagaana bakola endagaano ne Yuda Isikaliyooti, tugenda kuwa ssente. Weegendereze nnyo abantu abalina bye bakwagalako. Weegendereze nnyo abantu abalina omulolo gwa ssente. Lw'oliba tolina ssente tajja sigala naawe. Yuda Isikaliyooti yatunda Yesu lwa mululu. Abantu boolaba nga ba mululu bateeke wala n'obulamu obwo. Akutunda mu dakiika. Bw'onaategeera bino bye njogera naawe togenda kuddamu kaba maziga g'okaabye. Kubanga tukitegedde nti sitaani ayingira muntu, naye ayingira mu muntu n'abaako byamukozesa n'akukuba ku ttaka. Abantu si bangu. Sitaani ayingira mu muntu. Bw'amala oyingira mu muntu yaba n'ebigendererwa bye n'amukozesa n'akukuba ku ttaka. Yuda Isikaliyooti sitaani yamuyingiramu n'ateesa ne bakabona okutunda Yesu Kristo, ne bateesa banaamufuna. Yuda Isikaliyooti ne bamusuubiza okumuwa effeeza, ne bamusuubiza omusasula omusaala. Yali lwaki? Yali teyeesigika. Yuda ng'alina enkwe. Yuda yalina omululu. Abantu abalina bye bakunoonyaako beewale. Lotaba na ssente taba mukwano gwo. Lotaba na kyakulya era olujja mu nju yo olinamu ekyokulya ti siinaamu. Gwe toliiko pulaani ng'afulumirawo, oyo si mukwano gwo. Mwewale ajja kukabya amaziga. Kale namugamba ebyama byange, kale nakubuulira ebyama byange. Tewamala kema Emyoyo, gwe wabuulira ebyama byo yabifulumya n'abitwala n'abitunda. Singa wali wakema Emyoyo n'omanya nti omuntu ono alina byanjagalako, omuntu ono ekintu kye mugamba asamwasamwa, singa wabiwona. Olwaleero lw'otegedde amazima, abantu boolaba. Omuntu omulimba mugoberenga ddala mu bulamu bwo. Bw'oba oli mulimba, beera ne mulimba munno. Bw'oba oli mufere, beera ne mufere munno. Badde nkyagala okweyongerayo naye amaleke mwebake nange nebake. Naye njagala bategeeza nti omuntu gw'olaba nga alina by'ayagala, alina omululu, alina by'ayaayaanira, mwewale. Mu blocking ku ssimu yo, buli lwajja ewuwajja nga alina bye yeetaaga ajja nakwewolako. Waliwo n'omulala nga lwazze nga just yeefuula biza akubuuzaako naye tunuulira tajeti ye, agenda maliriza gamba owaayi kakati omanyi sooka onfuneyo $50,000. Naye yasooka n'alukwano. Yasooka n'olukwano. Bagamba tewali alumirwa nga talina kigendererwa. Omuntu akugamba akuwa bugagga naye ye mwavu, n'amannyo gamusiirya gamukutuka, n'ogenda mu ssabo.
n'ogenda busaba nga n'aliyo amannyo gamukutuka talina nekyalya ntalina nebyaliisa naye nga mwavu mu nkose n'agamba nti agabedde gaali obugagga. Tukeme emyoyo. Tukeme emyoyo. Abantu bali ku butuuti kwe babuweerereza naye ate ogenda owulira entama ya bbiri pasitawo gogamba ajjudde amafuta ng'atandika okuvuma abantu. Oyo aba mwoyo wa Mukama? Enjiri entuufu nga maze ogikyusa, tegeererawo nti ono ava ku mulamu. Mukama akuwa omukisa. Madamu Justine, Madamu Rosette, Madamu Nteme, Madamu Odesi, Mukama bampeera omukisa. Sitaani akozesa abantu okubayingiramu. Bw'amala obayingiramu n'atandika okuvuga ku sipiidi ye gy'ayagala. Nga bwe yayingira Yuda Isikaliyooti. Abantu ab'omululu balina bye balowooza ku bulamu bwo. Ono akwagalako kino, ono akwagalako kiri, ono akwagalako kino. Obwongo bwabwe buli ku ssente, obwongo bwabwe buli ku birala, obwongo bwabwe bulina bye bitajetinza mu bulamu bwo. Bagenda empola. Bakyayinza okukabya amaziga amangi. Beera mwangu okulaba ne toyangwa. Bw'oba olaba ng'ozitoowereddwa nnyo, kubanga nkimanyi waliwo omuntu atuuka n'azitoowererwa, baako ne mmenta ate g'omaze okusengejja. Baako n'adivaiza g'omaze okusengejja. Njagala bategeeza ntuli mu nsi muno naye Katonda alina omuntu gwe yategeka ng'ajja kuba munno ng'akwagaliza, akufaako, nga teyeetaaga na kintu kyonna kuva mu ngalo zo newankubadde ki, ng'afaayo obulamu bwo obulabe nga buwangula. Abantu abo gye bali. Ebiseera ebisinga temanya mikwano gyammwe. Olw'okuba omulabe Sitaani abuzaabuza buli dakiika, tomanyi na mukwano gwo yani ateekeddwa kuba atyo. Tomanyi na muntu ki gw'oteekeddwa okwesiga. Bangi olina emikwano nga 1,000. Bangi olina emikwano nga kakadde. Naye weetaaga ogwo. Ye muntu akwagala, ye muntu alumwa ng'olumwa, ye mukwano omutuufu. Waliwo alumwa ng'olumwa ng'alina by'abala, naye era bw'onaaba osobola okukema emyoyo ojja mukema omutegeere nti ono alimba. Ne basanyuka nnyo ne balagaana okumuwa effeeza. Baasanyuka kubanga mukwano gwe asazeewo okutunda, ye Sitaani aba musanyufu. Era mukwano gwe avaayo gy'avudde okukola ddiiru ze n'essanyu lingi n'olukwanokwano lungi. Weewalenga nnyo abantu abakweteesaako olukwano olungi ennyo nga tebasobola kukugamba mazima naye nga bakulaga lukwano lususse. Bagenderere. Yagalanga nnyo oyo omuntu agamba ebitakunyumira naye nga biyamba omwoyo gwo. Amiina nnyabo. Olunyiriri olw'omukaaga. N'akkiriza n'anoonya ebbanga mwanaamuweerayo gye bali awatali kibiina. Bangi otambula nabo muli mu lugendo naye nga tageti yaabwe banoonya akafo akakwafu basobole okutunda. Nakugambye nti ebyawandiikibwa bino tubisoma ne tubifunamu spiritual and physical.
ge makulu ga Bayibuli. Amakulu ga Bayibuli sigisoma n'ogamba nti Yuda Isikariyoti ddala yawaayo Yesu. Nedda. Amakulu ga Bayibuli tugirabireko. Bw'abanga Yuda Isikariyoti yatunda Yesu, n'asigala ng'amagamba galabe muweerayo wa. Be bamu ku bantu b'otambula nabo mu lugendo. Musula ku kitanda kimu, muyinza okuba mulya ku kamu, naye nga ye pulaani ye yakufuna wakunyigira. Bino bw'oba obitegedde, beera muntu ayeetegereza ng'osirika si kwogera. Nze mbamanyi muli batemu era mu omutima omubi mugulina. Ekisooka obeera ovudde mu kwagala kwa Mukama oyogera bibyo. Nabbi omuto ekyamussa mu bassekabaka byali bigambo. Bw'obanga otegedde ekyama, kikuumire mu bwongo okikozese. Toganya mulabe wo kutegeera by'olowooza, oba tojja kusobola mukema. Kitegeeza oyina okusooka okuba n'embala. Nagisomesaako gye natandikira emabega eyo, nasomesa ku mbala. Mukama mulungi. Nasomesa ku mbala. Kyusa kalakitaazi zo ng'oyagala okukema omwoyo. Beera mukakkamu. Gye twava emabega eri kyokka ate enjiri eneetuzzaayo. Tosobola. Yesu Kristo yeekuuma ng'asirikidde omwami ono ng'amulaba. Yali amumanyi byonna bye yali akola, nga Yesu abimanyi naye ng'asirise. Yamutoolera n'ekibego ky'emmere n'amuwa. Era ye bajja okutwala Yesu Kristo, ye yasalako okutu kw'omusajja okulaga nti nze era Yesu ndi wamu naawe, naye nga si bwe kyali. Yali abala musaala gwe era ng'alaga banne, nze bannange ndi wamu, nze siri nammwe. Weegendereze nnyo abantu abafubutuka. Bannange, era Lozeti atuuse, ali ku airport. Lozeti nze nkunona. Z'ogenze nazo bwe ziggwaawo, bayithayo nga tezinaba nakuggwaawo, tuukayo bagambe bannange nno nti sente temuli. Abajja okkunona ku airport bagenda tandika okugamba twali tumanyi kayina mukaweddemu. Oza kaweddemu ki? Mbukaguze kapoloti kamu ne kaggwamu. Boogere nga ggwe kasente ko kwe kali ku akawunti. Lwakuba batono nnyo asobola okikola. Leetera abantu okwogera ebigambo. Totuuka Uganda, ntuuse Uganda, nguze emmotoka, nguze piki, nguze poloti. Mwana wa maama, okuva kwagenda okugulira emmotoka ayagala kubba. Akuyaayanya okugula poloti akubba. Akuyaayanya okugula olugoye ayagala akubbe. Tuukayo zinga mikono gyo. Gwagenda okuba omugezi eyayiga bwe bakema emyoyo. Anaasigala nga mukwano gwo, ojja kumanya nti ddala olina omukwano supa. Tuukayo bagambe omukazi yazze, yajjidde ne mu kigoye kitategeerekeka n'ebigattogatto. Tye alabika ne bweru bagobyeyo mugobe. Sirika, weesirikire. Bagambe ennaku eri kw'oli nti eyoza lumonde. Tyekiki? Ennaku eri kw'oli eyoza lumonde. Olowooza nako yajja nako nti talina. Talina ke yajja nako. Yajja mwabalaka ba dipootinga na mu dipootingi ng'osirikidde miliyoni 40.
bonna badduka emisinde bakwewale ate ffe tubeere n'omwavu. Eyatuleka wano n'agenda e Bulaaya kati akomyewo batise na mutike bo bajja obyogera. Bwe bamala okgenda gyeyo akasenteko, tambula mpola n'oyo gw'otunuulidde n'omulabamu message ennungi, genda ogula akapolotiko ku sipiidi yo, genda oguluzimba akayumbako ku sipiidi yo. Mwana wa Mukama ogenda kuwangula, ogenda kugaggawala, ogenda kulaba essanyu, ogenda kulaba emirembe. Nanti baliyagala okudda naye nga bategeera dda ti baali bansanga bisibe, aba bayita bansanga bisibe abatwazi. Naye amagezi g'Obwakatonda, obukakamu, obuwulize, obwetowaze, obutaba na malala bye bigenda okikuwonya. Kansobye nti pulogulaamu erina gweyambye. Bye bigenda okikuwonya ekyo. Kankunyumizeeko akagero wano. Bane muyinza okuba nti mulowooza nze abanyumiza nti sibimanyi, mbimanyi. Era sikubuulira kye siinaako bukakafu. Olunaku lwali lumu nenva ebweru. Nabeera ebweru ebbanga. Ne be nali mbeera nabo bati bamanyi nti nsobola okuba ne ssente. Era ndi muntu eyakuŋŋanya obukadde bwa ssente obuwere. Nga terina muntu ayinza kirowooza nti ddala mbulina. Okuba ne ssente tekitegeeza kaakati kambalambeyo na kino basisita. Abavubuka be mulaba abambala engoye eziriko mwezi ku mwezi baavu, tebalina ne kye balina. Bayaayi n'obubbi babbi. Buli kaakwata addukira mu lugoye lwa bbeeyi, agula olugoye lwa $20 ajja akweragira ekakwane, talina kyayinza kwezimba. Ate abawala bangi be baagala. Kati golokwa tosobola kema myoyo nga boy akutikka n'olubuto. Naye ogenda mubuuza taata, akabanja kaliwa tuteekeko omwana tukulizewo olubuto, ng'agamba nze sizaala. Komyoka. Naye wayagala ngatto, wayagala kakooti, wayagala mpale. Omuntu okuba ne ssente tekitegeeza kweraga. Bannange nabagambye nsomesa ku mwoyo ne ku mubiri. Kuba banaakubba oba bw'onaasanga ebizibu 8 oyinza n'okwessaamu omuggwane wetta. Sijja kusomesa mwoyo gwokka nga mu mubiri mw'oli musobola okukolera ensobi ekutwala mu geyeena. Kingasa ki okugamba Yesu Yesu era nkusindikira amaanyi gaago gatwale toola ekisa kya Katonda, n'omala n'odda mu kitanda n'okaaba gundi yako. Nyina okuwa obukodyo bwonna. Kambabuulire mmwe abali mu Truth and Justice n'abali ku mikutu gyonna batugoberera. Kasita munaakwata ebigambo bye twogera, mugenda kuba temulumikako nga mulinga ejjinja, mulinga olwazi. Nanti ogenda kuba tokyasobola kubbibwa, ogenda kuba tokyasobola kubuzaabuzibwa, Gaaya ajja kuba tekyasobola kujja mbu akusuneko oba bakiyita kya kuloza, akuloze kadduke. No, nedda. Buno obuvubukavubuka obuyaayi kagenda kuba tekakyasobola kujja kwepankirako. Mbumawe kambadde empale simanyi yeriko wa gwalina Mukama. Ojja bitegeera ogambe n'oyo kasasiro temuli. Omukazi ng'afumbirwa bwongo. Ekisaati kyange kino kya layisi, ndowooza mu ssente za Uganda kiyinza okuba kigula emitwalo ndowooza nga 8. Layisi. Ne waliyo t-shirt nga za mitwalo 20. Ng'ojja laba Gayi ng'agitaddemu ogwe n'amatu. Owulire nga wenna
naye ng'akulazaawa. Nyina akaana kange nadde nkyalina kye mbanyumiza. Nsanyusa obalaba mwenna mbaaganye mu nnya lya Yesu. Ndabyewo omupya wano baasimumanyi bumanya bulijjo Nabatanzi. Madamu Najjingo nkulengedde, mwebale kubaawo. By the way kambasomese baana bawala. Baana bange, tukooye okuwulira. Abaana bawala mufereddwa nnyo. Munsonyiwe. Naye ekiseera kituuse nga tekyali muntu ayinza kumanyiira. Kibi nnyo. Ne mabegako nali nsomesa mu business tips ne mbagamba nti mu byokola byonna nze nkusomesa kukwata bulungi ssente zo nakola bintu nga ne pulaani ennungi. Etya teweemalaako ssente zonna wati enkya nga bakudipootinze. Awo ojja kukemerawo omwoyo gwange omanye nti kino ekiyaye kinabbi kya bulimba. Kubanga waliwo bangi abagamba like sikyogera bwogezi just kubanga buli muntu bamwogerako. Naye nkugamba nti tomalaawo ssente zo. Tomanyi kigwawo enkya. Baakaapa ogijjawa. Oyagala kugenda kwetunda? Oba oyagala kugenda wali ajiri ewaddukako? By the musonyi wakozesa aji. Oyagala kudda ku mulenzi gwe waddukako? Ate omugambe munnange kaakati munnange sebweteme nkomyewo mukwano. Biri byali byeri kaakati nze kakkanye. Maama ng'oba oswadde. Gwe yagamba nti ba ex bo baafa ate kati yazuukidde. Kanzireyo mbadde nkyana kye mbanyumizaako. Omanyi nze mbabuulira enjiri ng'ate eriko testimony. Simanyi bali bakola bulungi naye nze ekisa kyo Katonda akimpadde. Mbadde njogerako ne mama wange. Mama wange mulwadde yafunyeemu embeera bambi. Bwe bankubidde essimu ne bantegeeza. Kubiddewo essimu ne njogerako ne maama nzaala. Ne mugamba maama ki ekibadde? Ebigambo bye njogedde ne maama bimuleetedde okuwona. Maama awoneddewo. Maama awonye. Nzikiriza Katonda nti agenda wonera ddala n'okusinga. Maama abadde tayogera atandise okuvaamu ebigambo kuba abadde bamusanze mu buliri nga takyayogera. Ne bagezaako omunyenyanyenya ng'ali bubi. Naye nkubye akasimu. Waliwo bwe ntandise maama ne mmuleeta. Maama amaliriza ng'ayogera nga ntali mulwadde. Ngamba ekitiibwa kya Mukama ate ne musimba essaala. Bakadde bo bagenda kutegeera Katonda. Mikwano gye bagenda kumanya Katonda. Lwaki osukkulumiza Mukama byonna nga yabisinga amaanyi. Mukama omufudde nga yasinga amaanyi. Amiina. Mukama amuwonye, agenda muwonyeza era musabe naye gye muli. Mugambe maama wa Robert Kateregga awone mu linnya lya Yesu agenda kuwona. Mugambye maama tonatuuka kufa. Ekiseera ky'okulaba essanyu kituuse. Bannange simanyi bamulina okukkiriza ng'okwange. Nteme. Ekiseera kye eky'okukyakalira mu Mukama eky'okudigirira mu Katonda kituuse. Najjingo ekiseera kye eky'okusanyukira mu Yesu. Sibannange kye mbagamba ewange kye kiriyo. Bwe mpanika emikono ne mugamba nti Hozaana ne muwulirira ddala munda mu nze. Ne bw'oba olya nkoko zo weeriire nze saagala mmanya. Kasita mba ne Yesu. Gwe nnyina y'oyamala. Waliwo akaseera nga ddala gw'olina ye Yesu akumala nga ly'essanyu lyo. Bw'oddira Yesu n'afuuka ensonga mu bulamu bwo, ogenda kuba n'obukkakkamu ng'abantu bonna ne bwe bakola biki tebikulya. Anti gw'olina ye Yesu amala.
kati nze gwe nnyina ye Yesu amala gwe nnyina. Banange gwe nnyina ye Yesu amala. Banange gwe nnyina yansingira balungi. Banange gwe nnyina yansingira obugagga. Taata gwe nnina yansingira amawanga. Yesu gw'olina nga yakusingira byonna, mwana wa Mukama, abantu baba tebakyakusobola. Mbadde nkyabanyumiza kibayita okukema emyoyo. Nava mu ggwanga erya Kata Mwembeera ne ŋŋenda mu ggwanga lya Uganda. Naleka amaka gange era natuukayo. Mu nju mwalimu emmotoka yange. Emmotoka eyo nagigula siri Uganda naye ng'ebeeramu. Kuba nze omulimu gwange nsuubula mmotoka n'okukanika bye bintu ebyampa buli kimu kyonna kye nnina mu nsi. Kukanika na kusuubula mmotoka. Ne bye babba byava eyo tewali yabimpa. Saatomera muzungu, saasikira taata kuba waali mulamu, ate era sirina kya busika kye neegomba olw'ensonga ti Mukama ampa bye neetaaga. Ntegeeza ki? Teweetaaga na bintu by'abakadde bo gamba nti ate maama alimpa kino. No. Gwe weetaaga obbawa. Noonya Mukama agenda kuwa nga tolina ne kye weetaaga. Ne bagamba nti balwanira bibanja gw'oseka. Balwanira bibanja. Kati noonya kyaki? Nina confidence eva Mukama. Gwe noonya Mukama ebisigadde bimukwasa. Kati nze Robert nga asanga taata ti ate tulwanira kibanja simanyi poloti. Nze Robert nze lwaki? Nina Yesu. Olowooza nze mugagga? Nedda. Abagagga balwanira n'essuwaani y'emmere ku lumbe, naye nga asobola okugenda mu hoteri n'agula emmere ya $300, alwanira essuwaani y'emmere ya 2,000 oba 5. Nno balwanira kimucere na bijanjaalo, ne bwagenda mu hoteri akatabigulaayo. Naye bw'oba ne Yesu akusukkulumya ebyo byonna birevo by'okulwanira empombo. Kaakati nze alina Yesu ntandika ntya okulwanira emmere? Olaba ne bw'aba mukazi sobola mulwanira. Ne bw'aba mukazi ne nkugamba nti Mukama akumpadde, ate gwe n'ogenda n'oyagala abalala, nze ne nkulwanira. Amaaso gange ngazzawo oyo mutonzi. Bino ebintu bye nkugamba olabanga ebizibu naye byangu nnyo. Kola free omutima gwo, gufuule neutral, ogutuuzeemu Katonda yekka. Bino ebiyitaayita by'ensi tebijja kumegga. Bugembe yayimba akayimba n'agamba, okuva lwe nalokoka ninga eyalaluka, ze buli kintu kye nkola ninga simanyi fala, bwe ndaba saagala alina ensonga ye. Simanyi yasanga omukyala n'amugamba pasita nsabira essaala ewera. Akayimba ako kalimu meseji gy'oteekeddwa okufuna. Fuuka fala eri ensi. Ofuuka fala otya? N'okusirika, n'okukkakkana, n'okwetowaza.
abasinga mumanyi mu church yafaawo temundabangako nti mwali mubeddeko nange. Kiseera kijja mugenda tutuulako nange. Nabagamba nti amaka ngalina ate era nazimba ebintu binene, nina ebisaakaate wonna we mujja. Kyengezaako bagamba ate njagezaako era balaga ti Katonda gwe tusinza mugagga. Temutalagirangako zadde lya Isirayiri kumunoonyeza bwereere. Tosobola kusinza Mukama n'ofa bwavu. Ajja kuwa kuba alina nnyini byonna. Badde nkyabagamba nti tulina otuula awamu era mujja kundaba nange mbalabe. Bwe ndotabukira omuntu mala kusirika, si kutabuka okwogera ku nsonga. Bwe ngamba otabuka kiba kirala. Amina Madamu Rema. Mama Mukama amuwa omukisa. Ekyo kibayita okukyusibwa. Omuntu bw'olokoka okyusibwa. Bw'okyusibwa weeyambulako omugugu gw'ensi. Nabagambye tugenda mu nnakwana. Gwe wenna atannakyusibwa, ezo ennakwana ogenda zifulumamu ng'okyusiddwa. Nayingirako mu nnakwana emabega eyo. Nalina omigugu egyali giwerako, nalina ensonga ezaali zinuma ku mutima. Si ze nanonayo zokka, Mukama yayogera bingi era yakola bingi. Naye navaayo nga n'embala y'omubiri ekyuse. Kyenkugamba nti ojja yingira mu kusiiba okutuufu, oveeyo nga n'embala ye ey'omubiri ekyuse, nkimanyi. Nze waliwo Katonda ebintu bye yakyusa nga simanyi na kumanya, nga simanyi neekanga nga bikyuse. Ndi omu ku bantu abaweebwa ekitiibwa mu bakama bange. Naye ennaku ezo zonna we namuviira mu kisiibo waliwo ebintu bingi byakyuka mu bulamu bwange. Buli muntu kasobola be takutegeera. Nze nali muntu alina eddalu, tewali muntu asinga ddalu, nalina lingi. Byonna Mukama yabitwala, byonna yabitwala. Nampa kibayita okutunula obutunuzi nti lwakuba by the way nti kiyinza okufuuka ekizibu eri abantu abalala, n'ate kirungi kubanga amazima n'obulimba byonna osirika. Ekikyamu laba nti ate nantuma okubulya enjiri ya Truth and Justice. Kyobola nga asobola oyimirira mu church ne mbagamba kino olw'ensonga timba mazo kiwa obudde ne kigaano kyuka. Ekintu sikiteekako ngalo zange nga simaze kiwa mirundi gisobeegi. Era bagamba Madamu Nteme kino ne n'okiddamu omulala n'omulala, awo nga nze nkyusaamu nga bwendabye, nga nkikola nga bwendabye 3 times. Kuba basobola kugamba ate gwe obwo budde tebuliwo. Obudde bw'okuyomba bugoye mu bulamu bwo, obudde bw'okukayuuka, wabula ku lw'ekigambo kya Katonda, ku lw'ennyumba ya Mukama kayuuka.
Sitaani akozesa abantu ne bakuleetera okunafuwa. Omuntu abadde ow'amaanyi nga toyomba na kuyomba weekanga oyombye naye nga sitaani alina waayitidde n'akunafuya. Emabegako eyo nali muntu atasobola kuyomba nga ne bwe nnyomba ndwala. Katonda yali yampa embala eyo nakati yagimpa. Ne waliwo ekiseera we nali ntandise okubanga embala yange eyo tekyakola nga njigire ddala okuyomba. Naye nga Katonda muntu asobola okubaawo n'akuleetera okuyomba. Ne limiti waliwo Katonda obubonero bwassa ku bantu be yalonda. Samusoni tasalako nviiri. Kaali kabonero ak'amaanyi ge. Abasajja ba Katonda abamu tebaasalanga na birevu nga bo beeraawa bali awo balinga balaawe. Katonda akussaako ekintu asobole okukuuma. Naye bw'otakitegera n'okivaluwinga kisobola okukuvaako. Nze nali simanyi kuyomba nga ne bwe njogera ennyo nzigyamu omusujja nga siri kubuulira njiri. Ne nnyomba nga mbijjamu omusujja n'endwala. Ne waliwo akaseera we nali ntuuse nga ne sayinizi zange ezo zitandise okufa nga tezikyakola. Ekintu ekyo nze nno nkyagala era nkyenyumirizaamu. Kuba ne bwe mba nsaba na muntu era musensinga ne mmanya nti waliwo obubonero bwe nfuna ne mmanya nti omuntu ono aliko ekintu bwe kiti okuyita mu kabonero ke mba nfunye. Buli lw'otandika okwambulwa obubonero Katonda bwe yakussaako ne butandika okufa nga tebukyakola, senses Katonda ziyakuwa ne ziba nga tekikyasensinga, ante nazo ezandiyimiridde ne zitandika okweweta oba owedde. Ante ne zabadde ziyimirira ne zikola ziti ne zitandika okukola ziti ne zikutama oba owedde batakyalina lugendo. Katonda alina ebintu bye yakussaamu nga bw'onaamala n'omwenywezaako bigenda yimuka. Akuteekeko olukomera bw'ati nga buli lw'oyomba olwala ogambe lekooti siribiddamu. Olwo lwe lukomera olusooka lwassa ku bantu be. Oyinza n'okiyita empagi ey'ekire. Abaako empagi gy'akusimbyemu nga waliwo ekkomo. Mwana wange tolina kuyomba. Tolina kwebaka na dderira. Tolina kwebaka na malaaya yenna enviiri zo zijja kusalwa. Waliwo abantu kati nga maama waffe oyo ng'ali siriyasi nnyo essuubi eri mu Mukama, naawe essuubi lyo lisse mu Mukama. Yamanyi ky'onaalya, yamanyi ky'onaanywa, yamanyi bw'oliba. Nabadde nkyabanyumiza titosobola kema myoyo ng'olina amalala. Tosobola kema myoyo ng'olina emputtu. Tosobola kema myoyo ng'olina samwasamwa. Tosobola kema myoyo nga tobuulirirwa, tomanyi nsobi zo, tolina mazima, tolina kwagala. Tosobola kema myoyo. Ebibi byonna Yesu bye yayogeddeko mu Makko essula ya 7 okutandika n'olunyiri olw'19 okukkirira mpaka 23. Ebyo ebikulemesa okgenda mu ggulu bw'oba ng'okyalina ekikulimu obujja tosobola kgenda mu ggulu. Era n'okukema emyoyo kigenda kukubeerera kizibu kuba tosobola kukema mwoyo ate nga gukuvugirako. Sitaani takema sitaani. Munansonyiwa njogedde bwe ntyo. Ffe abayina Yesu bwe tulokoka ne tukyusibwa, Omwoyo Omutukuvu afuga mu ffe. Kitegeeza tuba tuliko Omwoyo Omutukuvu era tusobola okukema sitaani. Naye ng'Omwoyo Omutukuvu tafugira mu ggwe, waali taligenda naye talabisibwa bulamu bwo. Omwoyo Omutukuvu okulabisibwa avaayo n'akwambala, amaaso go antenaazo ne zikola, emirongooti gyo ne giyimuka, naaba ng'omuwadde amaanyi agakolera mu ggwe.
abeerawo taligenda baamutuwa paka Yesu ng'akomyewo. Naye ng'embeera zo tezikyuse tasobola kukola mulamu bwo, tojja mutegeera. Kyusa embeera, kyusa empisa, kyusa ebikolwa, olaba omukono gwa Mukama. Kamalirize bwe nti natuuka e Uganda neneesirikira ne ntuula ewange. Nina ekisaakaate kyange kiwanvu, oli ne bwawalampa tasobola, si kyangu kutuuka munda ewange, kuba ne bwakiwalampa n'abuukayo n'agwa ayinza omenyeka, ayinza obutasigaza magulu. Nze ne ntuuka ne neebeerera ewange eyo mu kisaakaate ne neebaka. Abantu baatandika okwogera, naye aze ne ssente oba nga tazimba, nga takuba pulasita, nga takola bw'ati, nga tetulaba kintu kyayikyusaawo, nga n'emmotoka mweri mu nju sina kyenjagaza, naye nga n'abamu tamanyi nti mulimu n'emmotoka empyatuku, nga tamanyi nti nakuba mweri. Era kubamu omwoyo wa Mukama ng'afugira mu bulamu bwo, bajja kukuleetera n'ebigambo nga si gwe abinoonyeza. Bamala ne bagamba baatugambye mbu kino, baayogedde mbu kino, naye nga gwe tolina gw'obibuuziza. Baana ba Mukama abali ebweru, muve ebweru mugende ng'abantu ba bulijjo. Teweetaaga kukakasa bantu ssente mmeka z'olina. Waliwo omukwano gwange ensanja ezo yatuuseeyo, yagenda e Uganda, abagezigezi nga tasobodde kema Emyoyo ne bamuguliza poloti ya miliyoni 25, n'agisasulako n'asigala ng'abanjibwa miliyoni 17. Naye nga lwaki? Naye nga lwaki? Okuba ng'oli ku kyeyo okola, nga bali bakusinzizza amagezi bali mu Uganda ne baggulira poloti mbuya, nabiwulira n'empuyanga n'amaziga gampitamu. Baako omuntu mu bulamu bwo, nga bw'oba okola ekintu kyo mubuuze, kole ntya, oleme okufiirwa. Abantu abo batono naye gye bali. Akuwabule ogula otya poloti ya bukadde 25 ate n'osigaza ebbanja lya miliyoni 17? Gwe tulaba nti eyo poloti oba togiguze, osasuddeko obukadde 9, simanyi 8, oba ogiguzeewa? Kivaawa ku butasobola kema Emyoyo. Ono atabeera naawe Bulaaya akugamba gula wano kuba yalinako enjawulo. Lwaki okkiriza omuntu akukozese by'ayagala nga teweetunuulidde gwe kanoonya ssente? Oli akugamba gula poloti ya bukadde 5, kyokka gwe okimanyi nti oterese miliyoni 10 okumala emyaka 2. Lwaki okkiriza miliyoni 10 z'oterekedde emyaka 2 zigende bwe zityo? Sente ozinoonyereza emyaka 3, oyagala zigende mu nnaku 2. Lwaki? Ebbanga ly'omala ng'onoonya ssente likuwe experience bw'oyina okuzifuga. Tuyige okukema Emyoyo n'abantu abali badde bajja mu maaso gaffe tufiiriza, tubawone, tufune essanyu lya Kristo. Tuyige okukema Emyoyo n'abantu balowooza nti batwagaliza nnyo naye nga batukuba wansi, tubawone.
bannange mbadde nkyayagala okugenda mu maaso nammwe naye kamalirize. Olunnyo olw'omukaaga n'akkiriza n'anoonya ebbanga mwanaamuweerayo gye bali awatali kibiina. Kugambye anoonya n'okunoonya wa waakuweerayo, ng'olowooza olina munno nnyo. Abantu bangi mutambudde nabo naye ng'anoonya waakutundira, anoonya waakuviiramu. Mugenda mu bbondi ne mugamba nguliza akamotoka, n'agenda eri ne bamugamba naawe continuing naawe njagala weebake. Mugenda ogula akapoloti n'omugamba kakati nkwesize bwana gundi, ne bamugamba waayi tukuliisaayo akakadde muveemu, naakuvaamu. Anoonya waakuweerayo. Bayibuli kyetugamba. Nagendako mu bbondi oguliza omusajja emmotoka, mukwano gwange bamuyita Muwonge gy'ali, omwana wa ku kyalo. Nagamba ntwala gy'ogula emmotoka, ne mutwala mu bbondi gye nali ntera nange okugula emmotoka. Nasanga omusajja nagamba omanyi tumuguze eno Nuuwa nti bagiyita Firudi, yali Firudi Tuwala, ngeri endala eri Gituwala, ero Tuwala. Firudi Tuwala nga mmotoka ey'omwaka oguliko emabega, ero Tuwala nga mmotoka ey'omwaka ogusembedde mu maaso, nga ne bw'oba onoonya ssente evaamu mangu ssente. Baŋŋamba nti mukkirizise tumuguze eno, tukuwa 5, nga 5 gompa nga 4, tukuwa kakadde nga nze saagala mmanya, nze sibirya, nze sirya busente obwo, yadde ziba nnyingi, abamu bagabira ddala enguzi ennene, naye nze byonna bigaana mu bulamu bwange. Nakkiriza mbeere n'akatono naye nga keeko Katonda akampadde. Wejjeemu okuzannya zaala, wejjeemu okubuzaabuzibwa mbu bw'oteeka wano kafuna wano tekafuna, owedde. Yiga okukema emyoyo nti bano abantu omulaba azannya zaala naye alina by'ayagala, kyansi z'okukubba yazaalina ennyingi, akulumirirwa atya nga talina kigendererwa. Yayagala ogaggawale ennyo yabeere mwavu. Lwaki yeetabyekubira n'abimalawo? Twejeemu omwoyo gw'okwagala bye tutakoleredde, bye tutamenyekedde. Bajja kugamba kati bw'oteeka wano ssente ogenda yingiza nga 5 omwezi, naye weebuuze ti abo abayingiza 5 omwezi ge baŋŋamba okumpa magoba ki? Kiki ennyo bafunirawa? Togenda kubeera omu ku babbibwa. Baŋŋamba tukuwa kakadde, ne bagamba ne mbigaana. Kati woba ogenze n'omulala atalina Katonda, ayita buyisi manju nga bagamba onnyigeeza nga bazimuwa nga azikunyiga mu nsawo ng'ajjawa owaayi minisita eno gy'oba otwalayo ennungi abaakumaze. Ono Yuda Isikalyoti yali ayagala okukola Yesu, era kye yakola ng'anoonya waamuweerayo. Naawe abantu b'otambula nabo bangi banoonya bakuweerayo, era bangi b'otambula nabo nga bajja nnoonya abo bakuweerayo. Ki ekigenda okukutaasa? Kwagala nnyo Mukama n'okyusibwa. Abantu abo ojja kuba tokyali mu kufubutuka, tokyali mu kupapa. Akwagala n'atakwagala ojja bategeera ng'oyambiddwako Kristo. Olunnyo olw'omusanvu, awo olunaku olw'emigaati egitazimbulukuswa ne lutuuka. Olugwanidde okusalirwako
olunaku olw'emigaati egitazimbukiswa ne lutuuka olugwanira okusalirwako okuyitako okusalirwako okuyitako. Olw'omunaana, n'atuma Peetero ne Yokaana n'agamba nti mugende mutegekere okuyitako. Mugende mutegekere okuyitako tugirye. Olw'omwenda, ne bamugamba nti oyagala tugitegekere wa? N'abagamba nti laba, bwe munaaba muyingidde mu kibuga munaasisinkana omuntu asisinkana n'abagamba nti laba, bwe munaaba muyingidde mu kibuga munaasisinkana omuntu anaasisinkana nammwe eyeetisse ensuwa y'amazzi. Mumugoberere mu nnyumba mwanaayingira. Yesu amanyi abantu abatuufu era amanyi baani ab'okutuma. Bangi boyinza otuma emigaati ne bagirira mu kkubo oba ne bagikuteeramu obutwa. Bangi boyinza otuma emigaati ne bagirira mu kkubo oba bagikuteeramu obutwa. Ani gw'otuma? Ani gw'odiringa naye? Ani gw'onyumizaako ebyama byo? Ani gw'obuulirako ekikuluma? Omulina oba tomulina? Ani? Kituufu omuntu oyo gw'obuulirako ebyama byo asobola okuwanirira ebyama byo? Asobola okuadivayizinga n'akutaasa oba akuziika buziisi? Oba osirika omulabe n'akucunya paka ng'akusse? Yesu yalina baatuma. Olina gw'otuma? N'omugabo agenda oŋŋambire Robert ti omusujja gunnuma. Nyina wano be nagamba ne mbagamba nti ne bw'oba ng'oli ku kitanda kubira essimu nja kujja ntuulewo nkujjanjabe. Neekunaaba kwoleza ngoye zifaanana zitya nja kuzooza, sijja zoogera. Katonda bw'akulokola ebintu byonna biba birungi mu maaso ge. Osanga omusajja alina mukyala waganza sooza n'ebirala, n'ekiri ize kya bulijjo tekirina njawulo. Kwata akapale n'okooza oba ovuddeko ki? Kiki? Munno omulwadde bwe tulokoka tukyusibwa ne tutafugibwa bintu bino bye tulaba, ne tufugibwa Katonda. Aba tofuuse musiru, just weetaaga kuba mukakamu. Obukakamu kirabo ekikuweebwa Omwoyo Omutukuvu ng'omaze okukakkanira Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Yeebazibwe nnyo Yesu. Kaakati nayagadde ddo basiibula emirundi naye omuweereza wa Mukama ngambya agira okyaliwo.
bwe tujja wano mu Yokaana essuula ya 6 okutandika n'olunyiriri olw'67 lutugaye bwe luti, awo Yesu n'abagamba 12 nti, era nammwe mwagala okugenda? olwa 68 Simoni Peetero, Simoni Peetero n'amuddamu nti, Mukama waffe, tunaagenda eri ani? Olina ebigambo tunaagenda eri ani? Alina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. Naffe tukkiriza ne tutegeera. Naffe tukkiriza ne tutegeera nga ggwe oli mutukuvu wa Katonda. Olw'7 Yesu n'abaddamu nti, si nze nabalonda mmwe 12, era omu ku mmwe ye Setaani. Ani Setaani? Yuda Iskariyoti. Yesu yali amumanyi, yali akema omwoyo gwe. Yayogera ku Yuda omwana wa Simooni Iskariyoti, kubanga ye yali agenda okumulyamu olukwe. Ye y'omu ku 12. Yesu yalinako abantu be yeekakasa nti bo bali ku lulwe era baali balungi ku sayidi ye. Yeebazibwe Mukama, yeebazibwe nnyo Yesu Kristo Omunazaalesi. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo Omunazaalesi. Mukama kamba abanjagalire, kamberekereze waleero tugenda kuba tuddamu olunaku olulala ndezo lw'Essande lwe tujja okuddamu. Ngenda kujja n'omutwe omulala obayo tubadde tusoma ku muntu ayinza okufuuka mukwano gwo ow'okulusegerero naye nga teyakulyamu olukwe era nga yakutunda. Abantu abo mubalina, mutambula nabo, mubasinkana. Era ne twogerako ku myoyo egitambulira ku masimu nga mikwano gyammwe gisobola obbakubira essimu ne gibalemesa n'okusaba. Ekyo tubyogeddeko byonna. So Mukama bampeera omukisa, twegendereze nnyo abantu be tudiringa nabo, tulabike nga tutaasa emyoyo gyaffe okuzikirira. Tuleke nga tuwona abantu abayinza tulemesa otuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Tulabike nga tulaba mu betutambula nabo abatujajaata, abatusuutasuuta, abatulaga nti tuli baakabi naye nga batunoonyaako byaffe bimala okuggwa bakusuulewo, nabo tuboogeddeko. Mukama abampeera omukisa. Ayi Katonda mwesigwa nannyini eggulu n'ensi, laba nga nsaba n'abakyala bano n'abaami mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Taata, nsabye ofuge mu bulamu bwabwe, bawe omwoyo omutukuvu, bawe omwoyo akema, bawe omwoyo akema emyoyo. Nsabye bawe omwoyo akema emyoyo, obataase mu bintu byonna, obataase mu bizibu byonna, obataase mu bantu ababi bonna, bagatteko abasajja n'abakazi abatuusa amagenda gaabwe, bagatteko abantu abalungi mu linnya lya Yesu.
nsabira omuntu oyo Mukama musseeko omukono gukwata ku mutwe gwo. Gamba Ayi Yesu kwata ku mukono ompanirire ompanguze, nze ndi muwanguzi, ngataako emikwano emirungi, ngataako abantu abatuufu abanatuusa mu buwanguzi bwange. Gamba Ayi Mukama nyamba, mpanirira, nyimusa, okyuse embala yange, oziggyemu omutima ogw'ennyama ogw'emayinja, ompa ogw'ennyama. Gamba Ayi Mukama nzigyamu byonna ebitali bya butuukirivu mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Tuzisinkane omulundi omulala lwaleero nkomyawo, kambaleke mwebake. Mukama abampeera omukisa muswe bulungi, era nsabye Katonda abampeera ebirooto ebirungi, Omwoyo Omutukuvu ajja ayogereko nammwe okuyita mu kiro kino. Omwoyo wa Mukama ayogereko eri obulamu bwammwe. Mukama abanjagalire, mweraba. Bye bye.